mwala bakatabo kambalazeeko ku Ssaalongo twali mu kulonda kw'omwaka nagwerabira sanso kulaba ow'omukwano taata yenze mulongo Nakato Ssaalongo totwekana yengogenze katolya bikigwe bwe tusula bubi kasasiro ne watwajekulese oli bwe twita abaana batuyeeya mama yalina amagulu anaffe nga tetwakulaba bwe yalina amabere galina mukaaga yakulaga oyo nga byoma bwebuuza nzize taata nga ndina muwombeefu ondage maama ne wasana yamumanyi amabere mukaaga ebo babyogera bagandise okuleeta obweta bwembwa obwedde obweta gyemuliwe muti leero ddunda nga kulya ekiboko bwe nayijeriya muwonge bino ngenda byegana yoba mukama namukola kingi kakati ndi mukooti guno omusango gwasukka bana bange ekimanyi era sijja kubeegaana naye kanyammwe sabye mukyerabiri koza ogambye watwali kasasiro naye wafaanana jjajjawa mumalayo yenna nakino ekirala nakyo kakubuulire nafuna akisidenti nze ne maama w'okutano siyina bwe nditandika era ndikomyawo twetoddamu kumumbuuza ono ye maama w'omuli muto yoyo ye nnyoko mwami kiwulidde omwana mutuufu mulage nnyina oba yafaananakyo kyemugamberomu ebyo byowooza mbwe yali akisidenti oba wamuzaala mu mwanyoko nakyo mugambe ekyo obwenzi bw'abasajja nze bumanyi bwasukka otiddo byasobola okuba omuto wendi tongambanga nako toba oli Ssaalongo uwaswa ne Nakato wabazaala wambuuze uwadde ng'osirise naye kankubuuze owalingambye oli Ssaalongo nze nandivudde wano nagambe ebikuyiga byonna obigambe nze bulijjo binyiga nze nangekwatulira omulongo agambye bulijjo babajeeriya maama w'amabeere mukaaga magulu nkuŋŋaana yalina bagoye oba musamba yabalabisatidde empondoboza yanyogooli kandiyimbe bwomu bakawulira bubi gwe mukyala mugole kasuke nkulabule yinza n'okusamba amanyo nga malemu gonna bireetamu olwalina ebimunyiivu ebbanga lyemmaze naawe ogira obutazaalanga anti oli awo tomanyi busungu wamma mwana wange tugende eri mu lusuku olulumi omukazi ali wano tamanyi busungu wamma mwana wange tugende eri mu lusuku olulumi taata Ssaalongo nsabye totambuka taata Ssaalongo nsabye totambuka nzadde patakula oline maama muto nsabye ebyammwe bibe byamuwombeeko nga nange bwenzize nga ndi muteekunye ontwala mu lusuku nga wenotambuse oyinza n'okunzikati sikugenderayo ndaga maama ne maama mutobaali totwala mu lusuku ndaga mulungude oba kimanyite ennyama oyakwata ekifaananyi amalala obakojja bonna kulabe taata nyambako ndaga omuzadde ensonga tuufuleka nawe kwejjanga taata nyambako ndaga omuzadde ensonga tuufuleka nawe kwejjanga omwana mulage nnyina mulage kale mukyala mugole kusaba ekisonyo wategezezzaako okubuma naye bigenze wala janokimanya nsasalo kambyatu ebbanga lyemmaze nammwe kino tubagambanga akisidenti mbalaga muyajja njagala nyina muzaala wulira ggula ekyalo wamma mbalaga muyajja mbalaga nyina muzaala wulira ggula ekyo wali mu kulonda kw'omwaka nagwerabira nendaba omuwala ng'olinga yalungi wala mu kulonda kw'omwaka nagwerabira nendaba omuwala ng'olinga yalungi wala mukwanye ebigambo ebiba mu mukwano tuteeka n'olunaku twemala eggoga ffenna muwala gwenjagala ng'asula mu geeti era muwala wakwande wabwe tewali jjirirwa laba bwatwala emmanju ku geeti emmanju ku geeti ndaga ekituli ekyaliko ku geeti kuli
banje ndake kitulya kyaliko ku gate kuli ku gate ya fande mwali mweri bweri kazi ero lirunduze lirina nume yoka nijasa tukate mbabo yahuli nayo nemanya zine waze nume ku gate kuli nababwere takabina ku gate nakwatako bukwasi nemanyo muwala wekubatte pote wali anyega fena wane sibepingo okumala n'essaawa emu tamupulira anoonya byakutwala balongo nabazaalamu mmota mutamutinguuza omulongo nakatonza nali kupasama amazzi yazaalibwa mu mbwa bonna bajja kuŋŋaana n'ekirala taata nakyo kakubulira olumumbogolanga ngwanze bulijjo kyemuluka kati nyamba ondage bakojja amalake kubambira babye bino bigenze wala nyamba taata ondage bakojja amalake kubambira babye bino bigenze wala ombuuziza ekibuuzo nakyo kankikuba buli bwolaba embwa ensajja manya kojjaawo awe mwagala salongo waki ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.